bino omusango guno n'amawaati sinze muwanisi. Ekintu ekyo Abayudaaya bakikola n'okutuusa kaakati oba tibaddeewozaako nze kyekibantiisa batta Yesu nga balowooza. Wabula ate bwe yatuuka ku bakkiriza Kristo yagamba walatajidanna akrabuhum mawadda lilladhina amanu. Ojja olaba oneetegerezanga onoonyereza nnyo latajidanna ng'onoonyereza nnyo ojja kukola conclusion eno ojja kiraba nti abaagala abakkiriza bano aba Muhammadi abaagala abasiraamu alladhina qaalu inna naswara be bano abagamba nti tugoberera oli eyazaalibwa e Nazareeti. Nazareeti ye Naswara. Abagoberera Kristu eyazaalibwa e Nazareeti abagoberera oyo be ba Christians bamukwano nnyo eri abakkiriza ba Muhammad. Zaalika kiriwo ekito nayogera ensonga. Zaalika kiriwo ekito be anna fihim qissisiyin balimu bapristi balina abasomesa ate abasomesa abakola kye bagambye. Mutegedde abakola kye bakola ki waruhbanan ate mulimu n'abeesonyiwa ensi. Abaruhban bebataba monks be bantu abatakyafa ku nsi tebakyalina mululu. Waruhbanan era bakulembeddwa abantu abatalina mululu agamba abakozi ba Kristo. Wa biannahum la yastakbirun ate abantu abo tebeeteekawo tebeekikiraza tebeekuza. Mutegeera istikbar tebeefuula kitalo bantu bali simple bakakkamu. Ebyo ebisatu byayogedde egamba ti kwe basinziira abo ne babeera bamukwano nnyo gye tuli. Kakati ffe nga tusomye Kulaani si aya emu tusomye eziwera tugenda tubikula nga Allah agamba hal jazaa'u al-ihsan ila al-ihsan. Omuntu ali bw'atyo nga mulungi gy'oli ate gwobeera mubi gy'ali. Ekola lyayo hal jazaa'u al-ihsan ila al-ihsan. Empeera y'ekirungi tebeera kirungi kikifaanana. Okwo nno kwe nsinzidde bannange ogamba nti mikwano gyaffe wano wammwe muli mikwano gyammwe. Obusiraamu buno ng'era nkyayongeraawo diini engazi era emira buli kirungi ne bweba si ekitandiseewo nga kirungi ekisanze walala n'ekimira n'ekituka kya busiraamu. Erina shumuliya comprehensiveness egaziwa si nfunda. Bwe lwolifunza obusiraamu ogenda bufuula obutategeerekeka era obukola ebitategeerekeka kati oli bufunza. Erinnya lyaffe busiraamu n'ekigambo basiraamu tekyatandika ku Nabbi Muhammad. N'erinnya lyennyini eryatuumwa eddiini gye yasomesa yali gyeri eri ku Bulayimu nabbi wa Bayibuli. Nabbi ali mu Bayibuli huwa alladhi sammakum almuslimin. Kitammwe Bulayimu era nga bwali abiiku Ibrahim. Kitammwe Bulayimu era nga bwekyawandiikwa nti yetaata w'amawanga amangi nammwe yabazaala huwa alladhi sammakum almuslimin. Oyo n'erinnya lye mulina ye yali batuuma nti muli basiraamu. Kati n'erinnya busiraamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam si yalitandika. Erinnya lyennyini liveeri. Obusiraamu si ddiini yatandikwawo Nabbi Muhammad. Obusiraamu nkola ennungi enneeyisa ennungi eyatandika okuva ku Adamu okutuuka ku Nabbi Muhammad ye ng'agijjuza bujjuza. Nabbi Muhammad nabbi yajja okujjuza so teyajja kutandika. Khatama nabiyyin yajja kujjuza.
kati wajja okujjuza azekola finishing bana abazimbi azekola finishing kitegeeza owa finishing taza kusoma musingi kati ate owa finishing naye nakyeta nange kinako omukono aba asiimye abasooka obusiraamu bwaffe tiini ngazi yamiira buli kimu ekirungi ne bwe bekisanze walala. Erinnya lyange Adamu bagamba biblical name, erinnya lya Bayibuli. Naye ombuuza nti erinnya lye ly'obusiraamu gwaniza Adamu yery'obusiraamu naye nga terya Bayibuli. Kati tuli bagazi tokiri bagamba nti asijjajjayo tubakwa lya Bayibuli. Adamu abeera nga yali karakita nga yali muntu ow'ebitende ebirungi ng'ebyo lifuuka erinnya lyange kubanga buli kirungi kyaffe ffe tetuli bafunda. Owulya ng'omuntu ng'asomesa nga ffe abafunda omanye obusiraamu tabutegedde. Ffe tulina obuvunaanyizibwa okusinziira ku nsomesa ya Nabbi Muhammad. Tulina obuvunaanyizibwa okufuga kangabe bwenti okufuga abalala ng'ate bawulira emirembe emiyitirivu nga tubafugira mu mirembe gye bawulira emiyitirivu kubanga akhiru zamaani nabbi wa akhiru zamaani nabbi w'omulembe ogusembayo ekitegeeza nti amateeka ge gafuga okuva kaakati paka omuntu walisaanawo. Kaakati muntu gwe olina obubaka okubanga tozimbudde masinzizo ga nzikiriza ndala naye nga toziweereza. walawula dafu llahi nnasa ba'dhuhum bi ba'd. Qur'ani bwegamba singa Katonda teyateekawo bantu bagenda bajjukiza bannaabwe nti obwayi tokola fujjo, singa teyabateekawo tokola fujjo nga bagenda bagonda ku bannaabwe lahuddimat sawami wa biyaun wa masajid yudhkaru fiha ismullah. Tewali sigadde senga effujjo lyakkirizibwa ne likola nga tewali walikoolako. Amakanisa baali gamenye, yeekaalu baali zimenye, n'emiziki baali gimenye. Kati Qur'ani egamba nti walina okubeerawo abantu abagamba nti tokola fujjo walawula dafu llahi nnasa ba'dhuhum bi ba'd. Annasi ba'dhuhum bi ba'd. Abantu balina okuvaayo nga bagamba ku bannaabwe nti dafu tokikola ekyo kiveemu emiziki kyokuwona, amakanisa okuwona, neziyeekaalu zabayigayo okuwona. Eyo Qur'ani bwe tusomesa.